Yes, mpola mpula tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanyanidde Baswantantambi Chimso number rich boy Maxodi Junior. Webala kwanti otambula naffe, webala kwanti otwagala, webala kwanti osubscribinga, webala kwanti yes otwesiga mpola mpula. Olunaku lwa leero tukuleetedde Spice Diana, Rema Namakula, Shiba Kalunje ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo n'abayimbi abasigaddewo bafunye nominations mu South African Best Awards naye nga ono zitegekebwa mwana amanyikiddwa nga Star Q T Awards. Mpola waliwo be banominated abayimbi ab'enjawulo abalala ennyimba ez'enjawulo endala naye ng'ate bano nno kubaddeko abaagalana n'ab'emikwano ab'enjawulo so n'olwekyo ze tugenda okuba nti tukutuusaako mpola then olweko kubeere nti omanye updates biki ebitambula mu ggwanga mpola omukutu guligomo gwa Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Tambi Chimso number rich boy Maxodi Junior kuba nti otambula naffe kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atandika kuba nti osubscribinga nga bwekasera obeere nti osubscribinga otambule ffenna mpola pick up on yourself gwe yenna sinzidde okuba nti otuwuliriza tukwagala nnyo wera kuba nti otambula naffe wera kuba nti otwesiga wera kuba nti ovimba naffe 24/7 omukutu guligomu Uganda Mukamoli nkiddamu omukutu guligomu Uganda Mukamoli ate nga bampita Ntambi Chimso. Follow me on Twitter nkosa Ntambi Chimso 16 yes follow me on Twitter Chimso 16 then ku Facebook nkosa Ntambi Chimso then ku TikTok Chimso 16 ate nga ku Instagram ali nkosa Ntambi Chimso 5 wera kuba nti otambula naffe wera kuba nti otwagala mpola pick up on yourself team Kenzo, team Rema Namakula, team Firebase Army, team Kagame International, team Dr. Jose Chameleon, team Saka Freeze, the Saka Freeze team Palaso marumideko mwena jepsisi dokumenti mutuliza Shibaholics mugama mutia yes mwala kumanti mutamu nakulwale kutusako Spice Diana, Rema Namakula, Eddie Kenzo, Shiba Kalunje, Crystal Panda n'abasigaddewo bagenze maaso nokubanti bakola ebyafaayo bagenze no maaso nokubanti nominating bagenze ku maaso nokubanti bascoopinga kye bayita obalyawo African nominees ku African continent. Webale kubanti yes wekomira wano now olunaku lwa leero tubadde mu lockdown obalyawo music abadde atambula mpola naye ng'ate ababadde serious nga batendongo bagifunyeemu obalyawo n'abo abatasobodde kuba nti bagifunamu music like commercially basobodde okuba nti bafunamu obalyawo ebirabo ebisobola okusutinga n'entuuyo zaabwe mpola bangi tebasobodde kuba nti bafuna music ono nga bafunamu sente naye bangi bagenze mu maaso n'okuba nti bawininga awards yadde nga Edilisa Kenzo yagenda maaso nokuba nti abeera affected ne lockdown ebivulu bye bya cancelingibwa yes travels za cancelingibwamu kogata ne festival ye gyali ategese omwaka guno yali supposed okubeerawo ennaku z'omwezi 28 wali ku Coral Airstrip 28 March Coral Airstrip musajja wattu yagenda maaso nokuba nti concert yesu esalizibwamu ba festival ye esalibwamu mpola tekyastopinga musajja hasobola kuba nti yagenda maaso nokuba nti awininga ebintu ebirala eby'ettabu tekyamustopinga kuba nti agenda mu maaso n'okuba nti afuna ebintu ebirala eby'ettabu tekyamustopinga kuba nti obalyawo agenda mu maaso n'okuba nti afuna awards ez'enjawulo mu lockdown eno tulaba Kenzo ali nominated mu Afrima, tulaba Kenzo ali nominated mu African Tremendous Awards, tulaba Kenzo ali nominated and now winning mu Hapa Awards. Wano nno kikulaga nti omusajja abadde serious omwaka nga gutandika yakuba awards ez'enjawulo na awards yatwala best artist of the year, best male artist of the year, I think yatwala categories nga 3 then people music awards nagenda maaso n'okuba nti atwala semyekozo boss against maaso n'okuba nti ashininga wano nno abalyawo Rema Namakula abadde talabikako bwantu wonna mpola ebiseera ebisinga okujjako wali mu Afrima wano nno tekyamugana kuba nti agenda maaso n'okweyongerawo wetwogerera mu awards za South Africa Kenzo, Rema Namakula, Shiba Kalunje, Spice Diana bonna bali nominated. Spice y'omu ku bantu abasinze okuba nti bafuna nomination mu obalyawo yes mu gundi zineno era nga yafunye n'oluyimba lw'omwaka oluyimba lwa lockdown kwata wano but to me that is a bad song bulimu ebiruma abayaye Crystal Panda y'omu kwabo abafunye nomination wano no Spice ali mu category mu ne Shiba ne Rema. I don't know why
bana abazayi bakikoze bwe bati. I don't know why bakikoze bwe bati naye ngate nsuubira nti anyway bebamanyi because it's awards naye ngate awards zino zibeera South Africa. Ennyimba ezimu kuziba nominated ezinyimba ezitasinza okuba nti zitambula mu karantini kwabaddeko Salmi olw'omu South Africa omusajja oba muyita Keji mpola mpola kuliko olwa Crystal Panda ebiruma abayaye kuliko n'ennyimba ndala nnyingi nnyo naye kuliko n'olwa Spice Diana kwata wano naye ng'ate bw'ogenda mu mazima ga Katonda mu ggulu simanyi lwaki abakola nominations eza awards zino oba olumu bagwanga ddalu kwata wano ze zimu ku nnyimba ezaali best flop songs ezibaddewo mu lockdown oba giyite lockdown crash song. Yes, oluyimba luno terwakolerako yadde ddala naye ate kikolanyisa okuba nti oba oliawo lwafunye nomination wano no kitandika okuba nti awards ezimu zimani tutandika okuba nti naye it is okay, it is even very okay. Konks Spicy, Konks Rema Namakula mpola wano nno abatonzi bagamba nti oba oliawo Rema Namakula ne Kenzo baba denominated because waliwo yes bagala kuba nti bateekamu bbugu mu mawards zino head to head naye nga bw'otunuulira musically ogenda n'otunuulira nti obalya Rema yakoma okuyimba that was last year. Oluyimba lwe yasembayo yalina kolabo bagiyita Gotoja. Oluyimba luno yali featuringa mukyala musajja bakulu abamanyikiddwa nga aba B2C be bamu ku bafunye nomination best collaboration song yes Mwezina Awards era nga best collaboration song baluyisa batumyani oluyimba lwawe baluyita awo featuring musajja mukulu amanyikiddwa nga David Lutalo bana ba B2C bano byamu ku bantu ababadde n'ennyimba mu karantimu n'ez'ettabo bw'otunula oluyimba munda omuganda wange oluyimba lwa ttabo. Awards zigenda maaso n'okuba nti za Munnayuganda nno banominatinze yes B2C Konks banominatinze Kenzo Konks banominatinze yes Shiba Konks banominatinze Spice Diana Konks Crystal Panda n'abayimbi abasikadde wano nno kikulaga nti oba liawo bali represented naye ng'ate nga kwebuuza kuba awards lwaki musosola abayimbi abamu abakola obulungi lwaki mwagala nnyo okubonamu abayimbi amaanyi bw'otunulira awards ze Uganda nti ogenda tutunulira nti categories zisinga I don't know abakola selection n'abakola nomination simanyi kye batunuulira awo nja kibalekera bw'otunuulira oba ogamba nti oluyimba lwa karantini oluyimba best song of the year 2020 mu Uganda bw'oba otunuulira oluyimba baluyita malamu lwa Palaso nze nkyeddamu ate nga sikirumamu saagala muntu yenna ababuzaabuza abagambe nti Palaso kyali wange kyovula bamuwolereza genda ku ground genda obuze oluyimba olukyasinza okubeera n'amaanyi mu Uganda apparently twalina Gotoja tubadde ne Gutamiza kati Kampala oluyimba olukyasinza okuba nga lwa ttabu baluyita malamu song of the year. Kati bw'ogamba nti Palaso tosobola kuba nti omunominatinga ate nga abadde n'ennyimba bbiri mu karantini that is akomererwe ne malamu oba olina ekikyamu so awards ezo mpola mulina okulongoosa engeri gye mukola mu category nomination naye ekyo kisi ekikulu awards e Uganda bwe zityo Konks Rema Namakula agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo ateekawo omutindo ogw'enjawulo mu awards zino mpola abemanyi nti ate Spice Diana y'omu ku bantu abataddewo omutindo ogw'enjawulo. Shiba nno adeservinga okuba nti ali mu category because Shiba mwana abadde n'ennyimba abadde ne wakyuka mpola mu lockdown lwadde lutagaza abantu abadde ne kyolina omanya remix featuring musajja mukulu amanyikiddwa nga oba musajja muto amanyikiddwa nga Crystal Panda. Shiba yagenze mu maaso n'okuba nti ate album eriko ennyimba nga 18 ennyimba zino zonna za ttabu nabaleka emabega lwalandikibwa Khalifa Aganaga yes alina ennyimba nyingi nnyo so like bw'otunulira omukyalo ono nadeservinga okuba nti ali nominated era nga Shiba nkusanyukiddeko wabula abasigaddeyo mulina okuba nti mwetereza Kenzo webala kuba nti muganda waffe oteekawo omutindo Kenzo nno ali nominated mu awards bbiri waliwo zibayita Maya Awards zino nno nazo za Africa kikulaga nti oli omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti abikola byonna nkugambye Uganda ennaku zino egenda mu maaso n'okuba nti yeeriise enkulu okuba nti efuna nominations lwakuba nti ate ne music waffe akyabuliramu dda tulina okuba nti tuwongezaako ebintu ebimu tulina okuba nti tukyusa sound tulina okuba nti tukola quality music tusobole okuba nti tuliominatinga n'okukompitinga n'abo abasajja mpola nkutumiddeko kyali wange wenna atambula nawe kisobola okugenda wasa nonguleka super chat $1 $2 $3 zonna zosobola neziba 10
ezwa $5 oba 10 negwa mutwalo gwa $1 osobola okukangulira muganda wange nitugenda ffenna mu maaso mpola mpola bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe subscribe tugenda mu maaso mpola mpola kugambye subscribe tugenda mu maaso mpola mpola ate olwaddemu okuba nti oliba oliawo otubongako at any time genda ku Facebook teekamu Ntambi Jimso genda kubeera nti ofuna genda ku Twitter teekamu Jimso 16 ogenda kubeera nti ofuna follow genda ku Instagram teekamu Ntambi Jimso 5 ogenda kubeera nti ofuna tenga muganda wange nawe ayagala okuba nti osindikira ka email wali eri nkozesa ntambijimso@gmail.com sending a message tubeere nga tugera mpola mpola bampita Ntambi Jimso bye bye for now.